Kapo, emyaka 27 jenne gwali Masaka ng'okwata buyamba. Wali olima mwanyi. You are 50 years, respect your age. Omuzimu gwa Tamale Mirundi Senior finally agwambalidde omwana we byonna mbikuletedde mu maaso omama wa Tamale Mirundi Jr amaziga agamuyisemu byonna mbikuletedde naye amulabudde have ku bantu video yonna mu maaso agenda kubanga obyerabirako full figure ku nsonga za Kasuku. Aha simanyi bulijjo namwe mukimanyi mbu Akasuku aloga full figure nenga letu nagendayo aka video kanabadde sabo kampeleka like na kasotambula katukira bonna bandi agenda okumanya kweno information naddala ha team Tamale Mirundi Jr nabalaye muli bangi nnyo okusingako ku team full figure mu comment section nako lwaliro tugenda kumala mpaka nga we mu commenting goli team chi Tamale Mirundi Jr olunako lwaliro bambi yavuddeyo natabukira abantu bangi nnyo yatabukidde Kazibwe Kapo natabukira Abidexi wamu ne full figure mujukira bulungi ntino Kazibwe Kapo yamuvaayo namugamba nti no Jr abayagala obulamu obuteredde mu gwanga lino Uganda asoki yetondere Bobi Wine Jr ngayo mumanyi yetonde yasobodde kubanga ambosabula era naddamu nagata Bobi Wine abasingane baba ino agamba nti nze muno Bobi Wine kati just wana amanyo gamenyeka kati wali mbu nebigere binzo okola ki binzo kuva mu mama wa Tamale Mirundi Jr yabirabye yasobodde kubayo nagamba Jr bambirekera okubera nga ovuma abantu ku social media bakimambye yogera sokozi Jr byayogedde mu nkuletera full figure ne mama we video ino wegwera yo making sure tino gira mpaka wegwa tana subscribing Kapo emyaka 27 jenne gwali Masaka ng'okwata buyamba. Wali olima mwanyi. You are 50 years, respect your age. If I go to an accident, suit your concern. I don't need the validation from you. Nekisanga lunyendo zate kitegeera. Neka kati gwe Kazibwe Kapo. Very useless baganda men. Abaganda tuswadde nnyo sinalaba munyankola nvumu. Naye buli wuwuzanga emyaka 5 n'owala n'abaana b'ozaala n'owala n'abaana ng'otuusa okuba bazzukulu baabwe. Sina mpisa neetaaga ebbaluwa y'ekisaakaate. Empisa zennyambye eki nze Kasuku butaba na mpisa kyekyennyambye siziyina era subira kuzifuna. Esene nyangu yidde nnyo kwana n'empisa embi ne mumubere nazo nze mpisa mbi zenyambye era buli omu akwatagana nange kayina empisa embi kajja kuvuma. Good, let people know you by your bad habits. I'm not a pretender. I have bad manners. Ati bumwagala nnyo ebintu bya pretense nze ekyegula mu nsi kiki kye sitalabye. Ize teria nenako manyi alla bwali impitant kati ekiseera kituuse gomanyite ya accident ndabadde nyenda kufa ne katonda teyayagadde. When the road wakes up nze natyo kufa omuti gwe bagenda okuteeka sanduuka yo kwe bali gikola gulebeka bagusimba. You die the day they cut that tree to make your coffin. That's the day you die. Kazi zote yesechi chiche starabye Chitanga ali mutaka yeba ze kunsi China chenjagala Kasuku. What haven't I seen at my age? My father is in the graveyard sleeping. I only wish the day would join my father. That's all. Nekatizo ngambe chi. Tije kibasa go wali okyebeka mengo. Oji. Ngati mpereddwe mikono ebiri ekiterekebwa. Ngaba namawulire bali awo mundeke sibamanyi. Koma ba TikTok nja ku muninde kati bali okwo anange kati kiro tuse kati kiro okoze otya lwaki okikoze akola simwa spectacular fights walumba mwane yali atabuse akyogedde even your king can he look on me mulekera wo tujajinga mulekera wo tugerageranyanga mulekera wo twepimako tetupimika ze sipimika Kasuku sipimika nze sipimika omanyo kulondoba ye eri emabega full figure jam
Wakabaka busiima emirimu gyo nnyabo abo tebasiima siima yampadde engalo emirundi nakuteekateekera mu ngalo emirundi oba ena njayiseewo newalina nnyongera abaana bali ku nteera yazze munakukwatawo ne mu bifaananyi era n'ayongera ate kati neeri ng'akuwa egira ebiri egisooka wano ng'atubuzaako egyo mirala ate neeri ng'akuwa omudiri ate kuba yongedde kukukwata mu ngalo jasuseewo mwena jasuseewo obudde ne gundi gye nnina nze yange eri special oyo omujozi gwa kabaka ogwange yagukuwadde era ngenda guteeka mu galale si gwakwambala wayambala gulimu akawowo kakatikiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe kisiraani gwe njagala onzigye mu kamwa gwe kyana kya malaaya Tamale Jr. Tamale Jr njagala onzigye mu kamwa. Ebyo byolaba ebikutuukako kikyali kituuza. Kikyali kituuza. Va abantu balina akamwa akabi. Abantu balina amannya ag'okukuuma. Weesonyiwa amannya g'abantu. Va ku bantu. Sijja kuteekamu mpisa sinze nakuzaala kuba n'abaakuzaala kirabika baakulemererwa. Naye bwe baba nga baakulemererwa ensi egenda kukusasula, ensi egenda kugunjula. Fuma otya buli muntu n'ovuma omuntu ku Mande, n'oku Mande n'ovuma omuntu, n'ovuma omuntu ku Lwokubiri. Gwe gwana. Gwe gwana gwe. Ogwo gwana gwe. Gwe Tamale Jr gwe. Ogenda kuntegeera nti tebamanyiira. Ogenda kutegeera ovumye omulambo gutambula zakatambye mabega. Ate Mukama Katonda yalwana entalo zange yanvumanga omulambo gutambula ali mu ntaana ya kunsi. Gozeeko. Si papa si yasoko kubinvuma ebyo. Nze Mukama Katonda yalwana entalo yanvuma omulambo gutambula. Naye omulambo gwavuma ogutambula guli ku nsi guyinaayina. Ali mu ntaana ya kunsi. Gwe Tamale Mirundi Jr. Erinnya Abitex kirooto kya ntiisa eri omuntu alimanyiira. Maama wa Tamale Mirundi buulirire ekizizingiri kyo. Buulirire ekizizingiri kyo kive ku bantu. Gwe Mama Junior buulirire ekyana kyo kive ku bantu.